tugenze mu kulonda kwaffe. Ani asinga obululu? Sumulula twagala obategeeza nti nno okulonda kwatandise dda. Abagenda olonda wano balubatu nnyo mu bannayuganda bonna. So ebigendo va wano tebiina nnyo. Tebigenda kuditamininga. Tubeereyo nga tebakulonze n'ogamba. Notandika okweraliikirira. Ozaako kuli mu ggwanga lino kale so. Tutunuulidde kwani asinze okunoonya akalulu ng'akozesa emiwaatwa egy'enjawulo. Oba ontegedde bulungi. So osobola tugamba nti wange kandidate wange akoze bulungi wano nene kandidate ono akoze bulungi mu kunoonya akalulu ng'ayita wano. Kale abatuweereza katulabe engeri gye tusobola okuggyawo voice notes ezimu. Simon Shadi yambala musizaako eyo mwogera na Mulangira Wasajja Musa Nassa, Director wa Prince and Princess Junior School Kachiri na Kyerongosa Bubwege. Candidate asinze okunoonya akalulu okukateeka mu vibe ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ataddemu amaanyi nnyo ku luno alaze nti yeetaaga nnyo n'amaanyi era tulina endowooza nti oba okulaba nti ajja asobola okukola ki okukawangula n'ebipande atinje bingi nnyo okusinga ku balala. Simon mwebale kuweereza n'omukyalo wa kabi oyo. Nzikiriza nti mwasuse bulungi eyo. Amannya nze Sukuta wano eggobero. Mazima Kyagulanyi anoonyeza bulungi akalulu kubanga akabalinze ebitundu 5 ku buli 100. Akanoonyeza bulungi nawankubadde nga babadde bamukugira amakubo naye afubye nnyo okukanoonya obulungi. So zakinkubidde. Simon Shadi yamwasuze ntya? Ye bannaye Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonyeza akalulu buli wamu buli ngeri ki anoonyeza akalulu buli mawanga gonna atuuseeyo buli wamu yonna atuuseeyo obusimu abukubye wali bonna ne ku lunaku luli. Morning Simon yane Shadi ya ukwendi kuno mbalaba ku makya gano naye nze President Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine yansingidde okutambula okutalaaga eggwanga lyonna era wenjogerera yakikonfaminze yesterday wali ku Aga Khan grounds n'agamba nti yakatambula 95% districts in total yakatambula district 140. Wow, that is great. Simon Shadia mbalamusizaako nze Kalema Gerard wano Nabulagala omuntu bakandidate abeesimbyewo asinze okunoonyeza akalulu ye His Excellency Bobi Wine. Sima masuza mutya zansingidde mu campaigninga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sigadde nze Trace wano Nansana. Me, I think it's Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze okikuba. President Kyagulanyi yasinze ono Tony okusinziira Nakasero kubanga atambudde ensi yonna mu nguudo embi naye omukulu omu eri abadde akozesa nnyonyi kitegeeza omukulu ono amaanyi atadde mu mangi atambudde almost 95% buli wamu nga tebamulemesa bakola ki. Kyagulanyi Ssentamu ye waffe yasi Simon n'omuwala oyo omulungi balamusizza nosekandi nsinzidde wano Lwabenge naye nze ndaba ng'asinze okunoonya akalulu era n'akateekamu vibe Mwami Museveni anoonyeza akalulu era bw'etaaba ennyo ntaanya nze mmanyi nti ajja kuwangula. Zimanyi ajja kuwangula.
Saimo Shadia, good morning. I'm Special Star Galo. Nze omukulembeze wange asinze okunkolera mulaale mu kunoonya ebipya ng'abalala bakoopa, mu kuleeta obukolomooni ng'abalala bakoopa ku ye, mu kukubya ebipande everywhere ne babijjayo, mu kukola ebintu byonna n'okuyita mu bugubi ng'abalala bayita mu kaweweevu, mu butasomba bantu tebabawa ssente bennyini beeteeka mu transport ne bagenda kulaale ng'ate bayise mu tiya gaasi mu masasi muki. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye pulezidenti. Saimo ne Sadia mujebaleko bulambugamba butya. Nze Sengombe James enakasongola. Nze kuyero kwe siva munnaye era anoonyeza akalulu namukadde waffe w'ekikoofiira. BDS nasuze mutya na Florence okuva Masaka. Nze okusinziira okwange ndaba Museveni yasinze tuuka mu kibuga posita zonna zirimu za Museveni. Bobi Wine naye kimaze okulangulako muwagira Bobi Wine mwenna ndaba muli ku sayidi ya Kyagulanyi kati temuyinza kwogera naye nga Museveni yasinze era Museveni jjo. Saimo mwebale kuweereza kansubire nti bwakedde bulungi. Nze ndaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange yasinze okunoonya akalulu. Omukulembeze asinze okwagaza abantu eggwanga lyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu asinze okunoonyeza akalulu mu bugubi mutiya gaasi n'amasasi amangi n'okulemesebwa okungi Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga 15 fena tugenda tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu.